Mugamba mti abagala balungi abeekumira kusinga face to face 6 mbaniriza ati nate olunaku olwaleero kansubira muli bulungi bamikwano mwebale kubanga mwekuumirako. Leero olunaku lwakubiri olw'okusiiba wonaawuliriza odiyo eno tujja kuba twakasiiba ennaku 2 oba tujja kuba mu lunaku lwakubiri. So baddiya bange kawoninga akatandikirwako oba wasiibye odiyo koma wano gireke. Ojja kugiddira ng'omaze okusiibulukuka gyesonyiwe. Odiyo zange ez'ekisiibo oj'owulira nga teriimu warning genda mu maaso. Oj'owulira nga erimu warning kitegeeza ebigambo mba nabireese nga bwe biri. Ngezaako okubifunyafunya oba okubiwumbawumbako neme kubanga munnange ate nzita ebisiibo byammwe kubanga era nkimanyi naye kuno ninako abasiraamu ate abasiiba ate abaagalira okuyiga era abangoberera. Kale olunaku olwaleero njagala kwogera ku ngeri gy'oyimyamu omukyala obukodyo bungi azini bungi nga gye nkomeza bw'osobola okuyimisaamu omukazi n'atoba n'abeera ng'ayoya kubeera nga mwegatta. Lwaki? Kubanga abakyala tuli banjawulo, ekyo nkyogera. Ate n'abasajja banjawulo. Buli mukyala alina engeri gy'ayagala okukwasaganyizibwamu, buli mukyala alina engeri gy'ayagala okutambulwamu. So it differs from one person to another. Ojasanga ng'oli ye ebintu by'engeri gy'abyagala yanjawulo, ono y'engeri ebintu bye gy'abyagalamu yanjawulo. So kyobola tuba tulina obukodyo bungi. Omuntu osobola omuspicinga up oba osobola okumuyimya mentally naddala abakyala. It is more of how you treat her rather than how you touch me. Bino ebyokumpeeweeta tekijja kukola nnyo makulu nga tompisa bulungi. Omukazi gw'otulugunya ebweru w'ekisenge nkukakasa ne bw'onaatuuka mu kisenge ng'ebintu obimanyi. Mpozi nga mugenda kukola mukwano gwakwekaka gwe bayita rough nga gwakwekaka naye okuba nga si gwakwekaka omuntu tagenda kunyumirwa kubanga obwongo bwe tebuli settled, aba tali relaxed, aba takwesiga, aba takwagala, atakufiiringa, akulinako obukyayi, akulinako obusungu kubanga tomuyisa bulungi. Olina engeri gy'omuyisa etali nnungi emuleetera okubeera ng'akukyawa. Kati wobanga oli eyo ng'olina mukyalawo nga embeera z'omutambulizaamu mu butuufu naawe oziraba, omutwala nga bw'oyagala, omuyisaamu amaaso, ddiya wange omulungi. Oyo omukyala gw'oyisa bw'otyo waliyo amwagala era amwegomba. Togenda kutoba mbu muli mu kisenge mbu omuwuyo weeyita. So kyonna kye kiri sooka otunuulira engeri gy'oyisa mukyalawo nga temunaba na kuyingira ekisenge kyammwe. Namba 2, woba oyagala okuyimya omukyala olina okubeera nga ova mu comfortable zone yo. Bami baffe abalungi muyiga okugula ku bugoye obulungi. Omukyala genda mugwire kalengeria, muletera akagoye nga kali sexy, muleterayo akateeteeyi buno obw'okusulamu, muleterayo akatimba omugambe hani mbadde nsaba nnyambaliremuko. Agenda manya nti ne bwe kibeereyo ekyami kyange kindoboozaako oba akaami kange akalungi kandoboozaako. Ekyo kitumala ffe tukyamula. Abakazi ebibakyamula si bingi. N'ekirala yiga okuwaana ku mukazi o compliment them. Mulinda babooda be babawaanira abakyala ne baba batwalako. Owooza kati wa booda nsinga ki? Owa booda akusinga ebigambo. Gw'olowooza ssente ze zimala byonna. Waliwo ebigambo ebyetaagisiza nga bye birina okukola. Kati gwe bw'onaaba tokimanyi nti munnange n'ebigambo bikola, ogenda kwekubajja mu magulu. Omukyala bamukutwaleko ogenda okwagala okudda engulumbu munnange nga it is already too late. So making sure nti oba oli mu mukwano oba oba okwasaganya omukyalawo oba oli mu mukwano n'omwagalwawo ng'oyagala kubeera ng'olinako ensonga gy'otuukako nga toyagala kumuyingira nga munnange mukalu ng'oyagala onyumirwa ensonga z'okwegatta, kakasa nti omukyala at least omuweeweeta kati n'ekirala omuwaaniriza nga wonyumidde akaviiri akateeteeyi nga kaakunyumidde. Bannange raba ebbina bulijjo mbadde sirirabanga. Bannange ebbeeri nga leero olipampinze bulungi. Kyokka ogenda n'oyambala obuleega buli bwezitetegeera nsa bulijjo nasimanyi nti ebbeere linyirira bwe lityo. Ekyo kimala omukazi okukyamuka. Ogenda okumukwatako nga yatobyetobye dda nga bw'okiwulira. Ekirala ky'olina okubeera ng'omanya obulabo mbagambye mugule. Ekirala kyusaako mu bintu bannange. Omwaka gw'olaba ogwo nga bw'olaba bw'okula n'omukwano bwe gukula. Gukaddiwa, gukyuka, ebintu ebimu bitandika okubeera nga byafuuka bya bulijjo nga tebikyalimu masanyu, ebintu by'okwegatta ne mubifuula nga bw'olaba omulimu gw'ewaka oba nga bw'olaba ekyantu kya bulijjo nti nino kikwasaganya. Really you used to be excited, you used to be like chamuketed nga mugenda mu nsonga ezo naye kati ne mufumbo ntuukiriza mukolo sina kyakola naye nga singa mbadde nina ekyokukola sandibadde nga nkyamunkirira. Tewakyaliwo kukyamuka okwo ate ng'okwetaaga okitegeera. So gezaako okubeera ng'ebintu obigiraagiramuko nabagamba mukyusa ku bufo. Kale oba tasobola kyusa kifo kyusa engeri gy'omutandika.
bino byomutandikira mu kisenge biveeko ebyo yabimanyira ne bw'okyusize mu kisenge ekintu kiyinza obutakola nnyo makulu. Omukyala musabe munaabeko mwembi ngamba ensaba kunkuutako mu mugongo. Banne nsaba tunaabeko fembi onkuuteko mu mugongo nze nagenza okwekwatayo nga nnenekko agenda nja kujja nkukuta nze njagala tunaabe fembi. Njagala onkuuteko bulungi. Nti kale mugendeko eyo munaabe mwekuute mubeere ng'abaana abato muvaawo mwesabulire eyo. Naye ebintu byawa mu buliri bya mu buliri mufumbiro. Omukyala muyambe ku mirimu gy'ewaka. Ebyo ebintu w'obyoza tofuuka mukazi. Ebyo bye bisanyusa abakazi. Muve ku bino mumulowooza nti ebiyimya abakyala mbu muweweete ogenda kumpe weetutya nga mugongo wange toliimu tubeere siriyasi namu. Ne bw'ona mpeeweeta nga byompeeweeta kituufu birungi era bituufu. Sindabifiiringa kubanga mu bwongo bwange toliimu. Siri kufiiringa toliimu. Kitegeera sikufiiringa nga bwe nina kufiiringa. Sosooka okakasa nti omukyala wali wonna mu bwongo otaapingawo n'okakasa nti muyimya bulungi ogenda mukwatako nga nebyomukwatako abifiiringa abiwulira abyagala abinyumirwa. Siri akusooka kunyonyeza mu kiwato nga amazina asooke yeetetenkanye yepositioninge alyoke alaba oba anaakufiiringa oba taakufiiringe. So omwami wange omulungi oba baami baffe abalungi temulinayinga nnyo ku nsonga ya kisenge yokka. N'ekirala ky'olina okubeera ng'otegeera mukwano gwange abaami muyiga okwogerako munyumye ku feelings zammwe omukyala mubuulire bw'owulira gy'ali omunnyonnyola omugambe munnange mukwano nze buli bwe nkulaba omutima gumpakuukirira naye tegumpakuukirira mu bubi gumpakuukirira kubanga mba ndabye ku kimuli kyange mba ndabye ku kintu kye mbadde njayaanira olunaku lwonna buli bwe nkomawo ne nkutunuulira ne nkubako amaaso bwe nti nga mu butuufu byebyo by'owulira temulimba ddala ng'omukazi akkubye amameemi. Ekitta feelings zaffe we don't even know how you feel about this. Osanga omukyala ng'oliza omubuuza naye omwami waakwagala. Omukyala omwami we yali akubuuliddeko engeri gy'awulira gy'oli. Omwami we yali akugambeko ekigambo I love you habyo byakoma tukyekwana biri tabizzeemu kyazzeemu kyekimu kyokka kyajjukira nti I love you oba nkwagala nnyo byakoma mu kyekwana eyo gye byakoma up to now tamanyira kyaliko. So sometimes mulina okwebeereramu omuntu n'obeera nga at least okimanyi ti omwagalwa wange nina omukoonayo obugambo naye ekirala beera gento. Tewali nsonga lwaki omuntu omugwira bugwizi oyagala kumpeeweeta kunteeka mu muudu oba oyagala kunnyimya naye ongwira bugwizi kimaafi olinga agamba oba oyagala kunjagula buyaguzi. Dia wange beera gento nga bw'okiwulira kagibeera emikono kakuba okussa kakibeera everything kyokola be gento nga bw'okiwulira. Anyways nsigadde nze Senga Faith 256 mbaagala nnyo bantu bange abalungi nsaba Allah abankuumira abanjagalire mbeere bulungi abampeera ekisinga mu kisiibo kyammwe ate abasasule mu birungi byereere. Yeah.